era tulina abaana b'eŋŋoma wano, Omulangira Herbert Kateregga n'omuzaana we bali, mubakubire mu ngalo. Tulina Omulangira David Kintuwa Sajja, tulina ye muyima w'abavubuka nga mmwe, mumukubire mu ngalo. Tulina Omulangira Richard Semakookiro, mumukubire mu ngalo. Abagenyi abakulu bangi, Ssenkulu wa CBS abanjudde, mubakubire mu ngalo. Naye mbadde sirabangako Honorable Joel Ssenyonyi wano, naye leero azze. Kale n'abalala mubakubire engalo bwe zityo. Ne Nnaalinnya mukubire mu ngalo. Mukulike 2023. Mwebale kwekuuma nga muli balamu. Mukuume omwoyo gwa Buganda ogutafa mu 2024. Tusigale kitole, obuwanguzi tubulabako. Bangi bakutte ebifaananyi. Kale mwebale nnyo. Kale mwebale nnyo. Kaakati bwe muneefuga emirundi awo egiddako nsobola omubaleetera. Nga bwe mbagamba bulijjo, ffenna Ssaabasajja Kabaka ye kitaffe. Ssaabasajja Kabaka yazaala aba Nuupu. Ssaabasajja Kabaka yazaala aba FDC. Ssaabasajja Kabaka yazaala aba DP. Ssaabasajja Kabaka yazaala aba NRM. Ssaabasajja Kabaka yazaala Abakatoliki. Ssaabasajja Kabaka yazaala Abasiraamu. Ssaabasajja Kabaka yazaala Abaprotestante. Ssaabasajja Kabaka yazaala Abalokole. Ssaabasajja Kabaka yazaala Maama Fiina. Awo nno munsanyudde, n'olw'ensonga eyo kampite omuntu kitaffe Ssaabasajja Kabaka gwatusindikidde Nnaalinnya Nabaloga atutuuseeko obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka era atuggulirewo omwaka. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Mbalamusizza nnyo mwenna.